nzizere eronga bwe nabasuubiza okwanika Balam. Njagala video ene etuuke ku Balam, etuuke ku Bebe Cool, etuuke ku full figure. Tukoyo obusiru bwammwe n'obugwagwa bwammwe n'ebyemukola ebitalina magezi. Balam olina ogusaati gumuto ogujjamu, oli musajja mugagga n'ekikwewuunyisa nti buli sente z'enaale muzoda gw'ozirya, olina effutwa era oli muganda wa setaani. Full figure gw'ataasoma lwaki Museveni akuwa advisor. Bebe Cool walema okukkiriza nti Bobi Wine akusinga. Bobi Wine yakuleka mayiro 5. Eyo nno y'endowooza y'abavubuka abasinga. Naye mbadde nkusaba kati olunaku olwaleero kakkanya katono ku busungu bw'olina ku Balam ne Bebe Cool ne full figure. Okakkanya obusungu obubalansinge ofune ekyokuyiga. Tugenda sooka n'omusajja gwe bayita Bebe Cool. Banji Bebe Cool mumwagala, banji temumwagala. Abatamwagala ba people power. Naye Bebe Cool nze ebbanga lye mulabidde nabagamba enjuki omubisi zigujja mu bifo bikyafu. Gwe Museveni gw'otayagala nze mbaako ekyokuyiga kye mukoppako nga musemberedde. Bebe Cool gw'otayagala mbaako ekyokuyiga kye mujjako. Gwe n'omufuma buvumi kalamba. Ne Bobi Wine yennyini gwe mulowooza Dr. Tita mwagala. Nina ebyokuyiga byenkola ntya lwakuba nze sikkiririza mu bujogoli, kubanga abasajja abo bakweka ekirungi kye balina mwe ne babakotogera ne babalaga kibi kyereere. But they are good people. Bebe Cool ye muntu asinga okwekkiririza mu ggwanga lya Uganda. Nti Bebe Cool ne mumusanga ng'afuluma kabuyonjo ajja kugamba nva ku ATM. Ajaga nze big size nva ku ATM naye ng'ava mu kabuyonjo. Bebe Cool teyekkakkanya. Bebe Cool amanyi status ye. Musobola okuvuma Bebe Cool ku stage ng'ayimba buyimbi. Bebe Cool ye muntu alina embala ey'okuyimusa esteemu ye, okumanya kyali, okumanya kyayagala, no matter what you are talking or you are saying about him. Eyo nno mbala nkulu nnyo. Oyo omusajja gwe mulabaawo ajeewulira, amanyi clientele ye, amanyi abantu bayimbira, amanyi kyayagala. Ekyo voolawa nti akulaakulanye. Kati waliwo ensonga eri mu Uganda leero, omuntu olw'okuba otawagira people power baki nga balabanga omusiru atalina amagezi. Ne muganda wange tuukako ewuwe yapaakinga hama ziri wali, naye gw'ovuma obusiru NB tewali mugagga musiru. Ne bw'oba asoma naye mu kirasi nga yali musiru nga yasemba, gwe nga gwe wamulagiriranga gwe n'ofuna 10 n'ofuna buna ku P7. Olwaleero bw'aba mugagga gwe musiru. Kati abasinga muli basiru kubanga muli baavu nga muvuma abagagga obusiru. Bebe Cool si musiru kubanga mugagga. Is a rich man. Waliwo abajja okuzaako gulwakyo walampa Kyagulanyi. Nedda ze si walampa Kyagulanyi. Simply because bw'omwagala tuleme kwogera kyonna kyabakoze nedda oba akoze ensobi okwo si kwe kwagala ate. Nze siri musiru tebampalula buwaluzi. I'm a human being. I'm a rightful thinking person in the society. Bebe Cool ayina engeri gye yeeyisaamu mu bulamu bwe muganda wange ne weewuunya. Ye yeewulira ajja kugamba nti Michael Jackson tuyina akayimba ke twakuba lwakuba tebaakafuluma ng'alimba naye yayagala kwessa waggulu buli kaseera. Tomukkakkanya. Mu bulamu bw'ensi eno tewekkakkanyanga. Mu level ennyo ez'obulamu oba ettaano, in sexual life, financial life, spiritual life, physical life ne social life. Don't ever lower yourself. Be with a self-esteem. Ensi ne bweyagala okukkakkanya yemuka ogirage nti ojja gikuba ebikondo ogisuule. Tugenze ku musajja owokubiri ow'ebisaati atabikyusa. Musajja tatukyusa banne Balam yeewuunyisa. Takyusa saati. Balam mubi, Balam mubbi. Tewali agenda ku Balam kalungi. Kati nze olwaleero kamwogereko akalungi. Olwaleero nange Dr. Tyamale ndi mulokole. Nkyasaba Katonda kumpa levo ya bukkakkamu na bwetoowaze na gonjebwa na njogera nga ya Balam balugahali. Balam tanyiiga. Balam asobola okukolagana na buli muntu. Balam tabeerawo atafunira.
Balamu amanyi kyali naye akikweka n'asobola okujja. Bw'omusanga Balamu omusanga buli wantu nga yekkakanyiza alinga house boy naye ng'alina ssente empitirivu. Kyokka Balamu yamanyi waateekeddwa okwogerera kyokka era mu bukkakkamu kubanga bangi abatuuka mu maaso ga Museveni ne baagala omweragirako gwe Museveni eggwanga likulemye mbu abawe ssente. Balamu n'ayimuka n'aga nti Your Excellency, we appreciate for what you are doing for Uganda. You are our father. We love you and people of Uganda love you. Our hope is in you. Your Excellency, I have a group of 10 people I'm bringing to you tomorrow. I humbly request you to consider them. We have some issues with the group of NRM members in Kayunga. They are complaining about and they need some 2 billion. N'atuula ku ttaka. Akozesezza ebigambo bitono. Awadde omukulembeze ekitiibwa. Ali precise. Ayogera n'akawoowo n'atuula ku ttaka. Balamu tosobola kumusanga nga atudde wali abakulu. Yabeera mukwera, abeera mukwetu kulaba nga buli kimu kiri bulungi. Naye obuyaaye obuli mu Balamu awo akwekera obuyaaye bwe. Omuntu ow'okusatu ye full figure. Full figure awemula, full figure atama, full figure tabeereka naye, full figure ayassama. Naye full figure teyasoma. Alina obusobozi okubureekinga buli akajji okutuuka w'alina okutuuka. Full figure asobola okupangirira oluzungu ng'omulaba alupanga naye ng'agala kwogera na mukulu. Full figure asobola okujja bw'osanga abakyala abayita ba maama, bw'osanga muzeeyi amuyita n'osanga full figure ayina kampuni ezimusasula, gavumenti emusasula, New Vision emusasula, ayina offices mwajja ssente buli mwezi. Ojja sanga full figure nga omusaala omwezi ali mu miliyoni ngaaga ng'oggyeko buno bwakuŋŋanya mu bizinensi ze. Ataasoma omuwemuzi. Kati ekibuuzo kiri kimu. Gwe yasoma n'ofuna diguli emakerere n'osoma endejje n'ogenda mu Amerika. Gwe omugezi ennyo yafuna bunamu ku university. Mbuulira ky'otuuseeko leero. Where are you? Who are you? Oli ki? Ensi tugibalira mu nsi olina ki? Omuntu omwavu tagasa. Tulina abavubuka bali ku social media emirimu gyatubula. How could full figure reach the president? N'abeera nga amukubira essimu on a daily basis. Full figure agenda n'omukulembeze gwe Museveni tomulamu magezi. Balamu Musiru, Dr. T Musiru, Mama Kadaga Musiru, agundi ani ye Nabanja Musiru, buli kintu kyonna Enanga Musiru, IGP Oluchola Musiru, Bebe Kuru Musiru, bajjo gwe buli omu Musiru. Kyokka bonna boovuma obusiru bakusinga. Naye tugende ku zaake oyo mugezi, Lumbuye oyo mugezi, Edi Mutwe oyo bangi abalaba Edi Mutwe nga Katonda. Nabbanje ne bamulaba nga kasasiro. Kyokka Edi Mutwe lwaki bamulaba batu? Kubanga ali ku level yaabwe. Erimbibwa nti enkyo obuyinza bukyuka. Ate ku lunaku lw'okulonda ne bakusibira ewuwo. Yawukana ku bantu abalowooza nti Balamu Musiru. Yawukana ku bantu abayita Bebe Kulu Omusiru ng'alina emmotoka. Emmotoka Bebe Kulu z'alina. Ne gavumenti zeemuwadde. Gwe gavumenti esookuwa emmotoka nga gye yawaga Balamu. Bye mbagamba kuva mu kiggundu. Haamu, sente za haamu za Museveni. Gwe Museveni asookuwa sente ngeza haamu. Full figure omanye emmotoka z'alina. Omanye obulamu bw'alimu. Teyasoma. Mwe mwasoma. Ne mutwala sente z'abazadde. Muli mu nsi mubungeeta. Temulina kye mwetandikiddewo. Mwekwasa. Muli babbi. Muli bayaaye. Temunaaba. Muli basiru abagwagwa. N'osanga oli ng'avuma Balamu. Oyo Balamu bisaati. Omugagga bw'asalawo okukola ekintu ne bw'oba ng'olaba ng'ekyobusiru y'aba abaze. Balamu tolowooza nti sente zigule saati zaamubula. Bayina ebibi byabwe yes. Bawagira NRM gye wakyawa yes but kakkanya ku busungu bwo ofune ekyokuyiga ku full figure obeere challenged. Nze nali challenged nnyo ne full figure. Full figure ayingire wa Muhoozi, ayingire wa IGP, ayingire wa Museveni, ayingire wa Mama Janet, ayingire wa Fandina Reiso, agenda ku Bukedde, anyway wa Haamu n'akuŋŋaanya sente ze. Gwe yasoma agatabo galina mu nju ozunza bipale. Toyina ky'omanyi n'eki. Toyagala kwongerako, toyagala kuyiga. Dr. T oyo Musiru. Naye ndakugamba bw'oba ofunyeyo akadde sindika essimu yange ebeerako. Sindika nkuwabule
kubanga nkusinga bw'otakkiriza nti nkusinga singa nali wa people power singa ndi mugezi nnyo kubanga waliwo abankompeyalinga neyeekolera media ajja kuteeka ekifaananyi kyaweekolera mukwano gaffe metaweekolera bamita weekolera bambi ajja n'akola analysis era bangi bamukkiririzaamu kati ojja kusanga mbu olwokuba weekolera ali ku saidi ey'opposition mbw'asinga Dr. Tyamagezi so kubanga tojja kuddamu enkya kufuna chance enkwata mu ngalo oba kundabako enkya ngenda kuba nkuumibwa nze ndi musajja mukungu buli nnaku nkulaakulana kati bw'oba olina chance endaba leero twogere mu come and we talk mulekeraawo okujerega abantu mulekeraawo buli kimu kiraba mu saizi yammwe abantu babasinga naye ojja kusanga mu Uganda ng'omuntu avuma Dr. T gwe tolina mulimo Museveni yakuwa omulimu naawe genda bagukuwe gwe nga tebaaguwa gwe gw'okolawa where do you work from what is your occupation kiki omanyi okukola ki ewasoma kiki otegera ki wali okoze ku kiki wali ogezezzaako angazi bwongo bwa nkima ndi musajja mulokole bwe nzijja oluusi n'enjogera by'otayagala waliwo kye bayita rebuke tebanga advice oba counseling I might come with a soft language but when it reaches rebuking I come with a voice which can pass through you nekikusalaasala omusiru asiriwalire ddala ayina amagezi ategeere Pastor Asha katusabireko. Beloved, njagala okusabako naawe andaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, kasooke naawe aweddemu amaanyi kwebyo ebintu by'olaba. You are seeing a number of things. Yobadde oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna naye omutima gwo gwamenyeka ku ebyo by'olaba oba ku ebyo ebyakukolebwako yanga waliwo omuntu atayina Katonda w'amazima. Yes, n'akola ebintu you are in a state of brokenness now. Njagala okukubulira muganda wange nti teri linnya ddala okujjako erya Yesu Kristo eriweereddwa abaana b'abantu mwe tusobola okuyita with confidence Katonda n'atukolera Yesu yayogera mwennyini nyina I'm the way the truth and life. So I want to pray for you. Njagala nsabeko naawe. Yes, eddakiika zo tusobola okuyamba n'otandika naawe okufuna ground n'oyita Katonda. So eri omuntu alina brokenness mu mutima olw'ensonga ez'enjawulo ebyolaba oba bye wayitamu njagala kusabako naawe. Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, yes, there is no name above all names. I am praying for that brother. I'm praying for you, brother. I'm praying for you, sister. Wherever you are, whatever that you have has happened into your life, whatever has encompassed you and brought brokenness in your heart, I speak in Jesus' name, the name above all names, the solid rock on which the church is built onto. I speak a healing right now. Njogera omutima ogumenyese mu nnyera ya Yesu Kristo. Njogera omwana oyo yakosebwanga ne wanabira wano ayina obulumi mu mutima. Njogera nawe mu nnyera ya Yesu Kristo nga nkukoola ku lw'amaanyi ga Katonda. I call you come forth into the healing of the Lord. I command healing, yes, that surpasses all understanding, that surpasses all knowledge to encompass you in Yeshua's name, in Jesus' name. Be healed right now. I speak to somebody right now who is struggling with family. You're struggling, my brother, my sister. You feel like you want to let loose your family. I know obufumbo nga owulira nawe yagala kugoberera abamu ku bakitaffe eyo si enkola bw'ofukamira w'ofukamiddeawo n'oyogera ne Katonda nga nange nkwegaseko okukasana kano okukkiriza kwange n'okukkiriza okwo. Your family can be healed in the name of Jesus, the Son of the living God. I speak to that woman and that man struggling in their family. Heavenly Father, you are a God of oneness. In Jesus' name, I command restoration. I command restoration in your life right now. Receive that restoration of netandikwa empya endaba empya mu Kristo Yesu. Njogerako naawe ayinza okubanga ojoolye muganda wange naye ng'ebintu bikusobedde oli ku mawanga gy'oli totegera kigenda mu maaso naye ng'owulira nti singa mbadde nina omuntu ayinza osabako nange. In this moment, I'm going to take this moment and I pray for you. Father, in the name of Jesus, I pray for that young man, that young woman watching us right now on Vorongoto. In Jesus' name, I command a peace that surpasses all understanding to encompass you wherever you are. In Jesus' name, I command every power of darkness to get away. Njogera nti waliwo ebintu ebyeddiringanye ng'emize mwotambulira nga mutuufu oyagala kukuta. Waliwo ekintu kyoyagala okuta. Masturbation akufugidde masturbation. Emize egy'enjawulo waliwo teweewulirawo naye ng'ate oyagala amazima ogamanyi.
wetagenyera mukama ffe kasabe ko nawe dawe mudakikangebo mu linnya lya Yesu Kristo. Close your eyes wherever you are. In the name of Jesus, I rebuke this power of the devil that has encompassed you to this day, that is foundational in your life. I break the foundations that you may stand right with God in Jesus' name. Mpambe emyoyo gino gyonna, pamba omwoyo gwa masturbation, pamba omwoyo gw'okwematiza mu ngeri y'omwendera ogwambye abavubuka baffe, nguteeka wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo. Njogera gy'oli gwe abadde ayita mwene empeera nti kaakano njogera obulamu bwa Kristo Yesu gy'oli. I breathe the breath of life, yes, the breath of God, the breath of Yeshua into your life. In Jesus' name, amen and amen. God bless you wherever you are.